Surprise baby. Surprise baby. Surprise baby. Oyina abantu eyo boyiswa. Sure. Bafani bo olyagamba nze shifa. Full figure ndi fani we. Nze mulaba mulwa kwemu abyogera mu bugambo naye nfuna mu pointi ze siraba nga mulwayogera mazima ng'oyo. Abantu bayibulika amate batali bafuula bide. Omata mwagala manyi ne bakama bange it's a reality TV show wemba ku VTM gyendi. Kibanga kya mukama. Kibanga kya mukama ne yanza mna. Nabereyo mu nsinga na ngaloza kunze. Lowozaako naye mbadde nsaba kamukubire kasimu bayinza okugamba shiva ajubisa bayinza okugamba surprise tuzeekoledde. Tubimanyi kati bambi obirabye ebirungi ebiva ku BTM. Ebibala bya NRM ate bannange ono alaga njagala nyo kweyataddeko yakutaddeko ne his excellence nange netukuta bingi bali ku simu mu mbeera yabirabo beerako ogenda tuwa obubaka ebirabo tubiresera omurina musimulira ebirabo byonna bibyo era ng'obumu ku bubaka bwe wanagambye thank you Nankumbi Jennifer Fullfigure for making Nakangubi Jennifer Fullfigure for making so many ordinary moments extraordinary. Never stop being a good person because of bad people. Yagamba munange shifa olwero tugamba tusiimenga abantu era keke eriko thank you Fullfigure nangamba shifa osotekako ekifaananyi kye kubanga ayagala nnyo taata we konze we otuuse era kino si kipapula si sitiika eno yonna keeke eno yonna keeke okay mukwano tuwa obubaka akoze surprise eno kubanga ebirabo bitutisse naye tuwe ebigambo ebyo byobagambe bisobola napisa mu bagambe bagambe nze nasigala kwebaza kikyaki ngenda kwebaza kikyasabiriza Katonda nagenda kwebaza twebaza nnyo Katonda twagale nnyo ensi yaffe tuwagire nnyo ebintu ebiri mu nsi yaffe kuba abaana baganda ffe abali e Bulaaya era baweereza ffe abali mu nsi yaffe basobole okumaso ndi musanyufu nnyo mbadde sitegeera mukwano ali ku simu ensawo kati kakuwa obubaka abantu bayinza okugamba nti Kiwanji mukwano omubwati akuwulira kiganda kyange nti nawe bakwagala ate n'ebirungi bo babiraba amina kiganda kyange naye tebangoba babyasiimye banayinsanyuse tosatiikiriza kayimba kyaka Fullfigure akasinga okunyumira akamukyakale mukyakale kati muyimbireko ebigambo kale mukwano kati nzikiriza nkusiima kuno kwe kwagala kuliko ebikolera Isaac Andaze nti anjagala era bannange nsanyuse nnyo Isaac so ogamba ekigambo kimu nti Mukama Allah yekka yaba akuddizaawo akukuume akuwa obuwangaazi wekuume covid tusobole okuwangala mu nsi yaffe n'okweyagalira mu nsi yaffe ne baganda bange bonna gye bali bonna naddala bannayuganda mbagala kyenkanyi nze tewali muntu gwe saagala kabere wa Nuupu kabere wa FDC kabere wa DP mbagala yes mbagala kubanga tuli bannayuganda
tuli bantu abagala ensi ennungi so ndi musanyufu gye munkoze nze simanyi nakumanya nze nina n'obusungu bwange nga simisi anyizanyiza dda naye omanyi nti obadde atukukuta bwe nkuba akasimu aliwa ompiseeko emakindi awo ayishuwa nengamba emotoka ye yekkiride tudduke ayishuwa jamu bwatukutte ne tugibuukamu neggulu swi ku booda nenga muli batemu tugidde ku booda nenga muli batemu nenga bannange naye ensanyusa ebintu byange ebintu nga bingi nnyo ate bambi yagamba butono bingi nnyo bingi teri kitono kiva ku mutima gwa muntu okwagala okuliko ebikoloke ku ne bayibuli ekwogerako so twongere okweyagala twongere okumanya ensi yaffe nti yamuwendo ne bannayuganda bannaffe nti bamuwendo baganda baffe betutali nabo olaba bali wamu naffe tubeere bumu nabo byonna gyebali ate amazima bagalaba so ndi musanyufu nnyo nnyo n'ebigambo bimpeddeko nze kuba sibikiza ne Isaac nsobola omusabira Katonda ne Mukama amwongera emikisa amwongera amaanyi amagezi n'obuganzi n'emikwano emirungi nange kati nfuuse part of ye nfuuse famire ye kati olaba yalonze obufaananyi yabujja ku Facebook nga bwampa naako kaseeko kano nkajjukira twali ku mukolo gwa Julia Ngume nkajjukira bannange kitegeeza nfollowinga nnyo era agamba Dear Nakangubi Jennifer full figure be the person who breaks the cycle. If you are rejected, choose acceptance. If you were shamed, choose compassion. Be the person you needed when you were hurting, not the person who hurt you. Vow to be better than what broke you. To kakolanga flash Mukama Katonda bannange waliwo abantu abakuwa ebintu memory ne kusigala ku mutima nga terivaako waliwo abantu abakulaga nti ongera amaanyi n'okutongera okola nti bannayuganda tuli bumu nabo era nze kinewuunyisiza nnyo manyi ffe kati tukuze tetulina oluusi ate betubeerera wadde bo tebazzamu yes ate ffe tuzikola nnyo naye ate bantu omuntu amaanyi ne waba badde naki kati alina akagambo kagambe nti abakugoba ku mukolo kati olaba laba keki gye nina eriko taata wange nange mukala zennyini mukalaza nyine ampadde kala zensinga okwagala bannange ndi musanyufu kyensolo bagamba Okay, mikwano nabagamba wano wenyini wenjagala naffe tubenga tutandika ku BTM. Thank you so much for watching. My name is One the King himself. Omukyala full figure badde nakava naye ku show ku Friday nga manye tu ne round table ate ne bamu surprise nga soko tubuli owulira otya bana nze sanyu yempulya sibitegeera na bitegeera sibitegeera kyensobola okugamba naye nga mpulya essanyu ly'amaanyi mpulira kwegamba ndooza nti olabe mbadde walinga nkugamba nti nze ndi mwabuzi wa president ow'enjawulo ng'owakana ne nkugamba Katonda buli kaseera Katonda alina bwayimusiza obwakabaka bwe Katonda ayolesa obwakabaka bwe gwe gyogamba nti banze nekuteka video bankoze ki wabeerawo Katonda bw'abayagala okuyisa obwakabaka bwe bwolesebwe kati buno obwakabaka ba Katonda obwolesebwa oba bango bakukeki nga yakugabana kati bampadde yange ennamba bampadde yange yakwegabira nagati Katonda buli kaseera Katonda abeera akola surprise mu bulamu bw'omuntu twagala nnyo Katonda twagala nnyo ensi yaffe ozaki abantu bakwagala nnyo okutuukana kino kyanjawulo kiki olina full figure ekyenjawulo kyenina nti amazima gasigala mazima Bayibuli eyogera nti amazima gali kufuula ow'eddembe tuyimirira ku mazima noyogera amazima notabuzaabuza abantu bangi nnyo beefuula nti abantu b'oluusi baagala okuyimira side bbiri nga ayagala asigale no nga muganzi nga neno muganzi nga ate okwogera amazima okubeera straight eri omuntu ekyala nti abantu abamu bakyawa Katonda beerabira Katonda so nga ate ensolo za Katonda nga Katonda mwene ateekateeka emikisa gya mirundi esatu ogusooka ateekateeka omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni yakiramu omukisa gw'eggwanga ekyo ogwokubiri ateekateeka omukisa gw'enzikiza emizikiti kya kinamadiini n'ateekateeka n'omukisa ogw'amaka emikisa giva waka mu maka kati ogenda okwetolola nga abaana abasinga ensulo ezo ssatu baziyimiridde ebbali nga omwana omusanga tagenda mu kyaki omubuuza akomadde ogenda mu kyaki timaze emyaka n'emyaka nze sigenda mu kyaki zantama n'omubuuza ogendako ewammwe tata wange mama wange yantama namukyawa yanzala mu kasajja akaavu nga n'omukulembeze w'eggwanga amuvuma amupinga tamwagala ekizata jafuna mukisa nagumu anti ensulo ssatu zonna baziyimiridde ebbali kati bwosinkana nga bafulufiga kati nasabira man of God Nabbi Samuel Kakande emikwano gyange obulamu bwange bugenda bukyuka buli kaseera omukulembeze w'eggwanga mwagala kyaki njigendamu wengano wankwadde twafiirwa abazadde tulina abantu abatukuza nga bamama fiina tubawa respect tubaagala bamama fiina kubanga be bantu abatukuziza tukulidde mu maka mangi mu mikono mingi tubawa ebitiibwa tubaagala era osinkana omuntu nga mama nakyo bebe nga president amukwasiza
abeera maamawo bw'osanga omuntu nga Mama Lumumba abeera maamawo jjajja Norris abeera jjajjawo kwegamba nti tusigala ensulo zonna tuzikuŋŋaanirako olw'ensonga nti nga newankwali twakulya mu mazadde gali amaka omukisa gw'awaka ze nteekateeka satu zegambe Katonda zaateekateeka. Wali ofunye surprise ng'eno mu bulamu bwo oba omwaka guno bukyanga gutandika munaku boom nangako era kinneewunyisizza nnyo nga n'omuntu abimpadde simumanyi ate nga talina mu Uganda era ngenda kwongera okwebaza Katonda ngenda kwongera okwebaza His Excellency Kaguta Museveni kuba okusinziira omuntu ono ebintu bino byampadde ateeka kuba naye ng'ayagala His Excellency keeki tugirabye eriko n'ebigambo byampandiikira kitegeeza nti ayagala president kati bino byonna ge makungula ga Katonda ge makungula ga NRM oba makungula ga President Museveni. Bantu ki b'obadde olowooza munasooka ya surprise ng'eno geno? Omuntu gwe mbadde ndowooza Mama Fiina yasooka ye ne Amu Kigundu oba ne SK Mbuga ba mikwano gyo nnyo bamunda banfe bamunda ne Mama Lusu bembadde Mama Lusu ng'omusembeze kadde kakodyo si kakodyo naye be bantu bensobola okusuubira kubanga ndi close nnyo nabo ate mikwano gyange mpoza abala bali mu State House ate bosi boogera mannya kale ebigambo ebisemba eri abantu abakulaba ababakuwalana n'abo abakwagala ebigambo byange bisembayo sirina mpalana lwa nsonga nti nze ndi mwana wa Katonda ate nebaza Katonda yampa omukisa nenfuna kitange His Excellency Kaguta Museveni kati nze sina muntu ampalana lwakuba nti mistake webeera obutamanya bwe bukozesa ekyo noloza nti wana full figure ate nange sina muntu gwempalana ebigambo byange bisembayo mbagamba ekigambo kimu twagale nnyo ensi yaffe tweyagale nnyo nga bannayuganda kubanga tetugenda kubeera bantu bansi ndala twagale ensi yaffe kuba buli muntu mu nsi wa mugaso buli muntu mwagale buli muntu wa mugaso n'oba nga oli minisita n'obeera nga oli ano olina akalulu kamu ekyokubiri nti obulu tebutwawa obululu lugenda kuggwa nga munno wamugjamu eriiso wamutematema Bobi Wine nga wamuteekako obulabe tusigale mu nsi yaffe tukolerere ensi yaffe nga tonnaba kulowooza nti okolerera president sooka weebuuze gwe kennyini okuwekolerera ekyokubiri buli munnayuganda yenna waali n'oba nga oli mu nsi y'ebulaayi oba luddawa manya nti wagendayo ku mulembe gwani kokoze okakoze ku mulembe gwani koyina okalina ku mulembe gwani lowooza nnyo webake mu nnyumba y'olowooze ensi etagenda kubeera mu Museveni wegenda okufaanana olw'ensonga nti ono atuwadde eddembe tusobola okwogera ebituluma tusobola okuyimirirawo ngaffe abantu tusobola okukola ebintu ebitugattako naye buli munnayuganda waali nga tonnaba kuvuma President Museveni lowooza nnyo ensi etagenda kubeera mu Museveni bweri beefaanana muntu ki gwogenda okuvuma nga Museveni muntu ki gwogenda okuba mu katuni nga Museveni muli mujjawa muntu ki gwolityobola nga President Museveni muli mujjawa mwana wani first son gwolivuma namboza yavuma muwoozi general muwoozi oli musanga wanatakuddamu natakuddiza ngate n'amateeka weegali so twagale nnyo ensi yaffe twagale abakulembeze tubawe ekitiibwa twagale nnyo Katonda akole enteekateeka ze nga ye Katonda eyateekateeka eggulu n'ensi era yateekateeka abantu ekikulu kya byonna tweyagale nnyo nga bannayuganda kale tweyanza nnyo gye no tweyanze olw'obudde obwo ne surprise katuleke ogende onyumirwa ebintu byo naye atukwata otuwadde ku bintu wanditutekeddeyo atist tuta ebintu byange kale wetwe tuwadde My name is the one, the king himself. Back to you in studio. Kim G. Kene Sherina Wori. Bye bye. Hey, Lawrence yabade ko kamera nga bulijjo tetumwerabira King Lawrence on the 1 and 2s wali ko kamera yabira ko nga banga tukwatagana tova ku status.